Uganda neggwanga erya Saudi Arabia wabaddewo naddala mu nteekateeka y'okwerumaaluma kino kifa ku ndagaano eyakuteekebwako omukono mu mwaka 2017 n'etatuukirizibwa ddala mu ebyo ebyalimu naddala abaana bagenda okuba ebyeyo bet among kati ne batadde omukono ku ndagaano obujja okulaba nga embeera eddamu nate okutambulira obulungi abaana bagenda okukuba ebyeyo. Kyaddaaki Uganda ne Saudi Arabia bazzeemu okuteeka omukono ku ndagaano n'enkolagana y'amawanga gombi ekwatagana n'abakozi b'awaka. Lwaki endagaano eno tubadde n'ebirumira bingi emyaka 5 egyayita nga naye tebibeera addressed. Government baali bateesezza nti bajja kubanga basisinkana every quarter. Tebibaddeewo mu byero eri enkadde nga batugamba nti Uganda side bali ready naye abeeri toza sometimes baba busy. So mwene endagaano empya bakikanyiza kwate ne bakiseekako essira. Endagaano eno yali ya myaka 5 nga yakolebwa mu 2017 yaggwako omwaka oguwedde era okuva mu February abakungu babadde basala entoto okugiza obujja. Minisita w'ekikula ky'abantu Betty Amonk yategeezezza bannamawulire nti obumu ku bukwakkulizo obwasazizzaamu endagaano enkadde kwaliko okutulugunya bannayuganda n'okwemulugunya ku misaala gyabwe era nga byonna bitunuuliddwa mu ndagaano empya. Kingdom of Saudi Arabia also yesterday signed its part and deposited to the Embassy of Uganda in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, and therefore yesterday the new bilateral labor agreement revised became effective. And I want now to announce to Ugandans, to the companies that externalizes our workers abroad, especially those that have been having problems since December, because this bilateral labor agreement expired in December, but the provision of the 60-day transition allowed it to be in force up to January. Ennaku 6 ezaali zaateekebwawo ng'akakwakkulizo okuzza endagaano eno obujja zaggwako era abamu ku batwala abantu ebweru bategeezezza nti baakosebwa mu mbeera eno nga tewali ndagaano kutwala bakozi mu ggwanga lya Saudi Arabia. Ennaku 6 zaggwako. Mu nnaku ezo 6 windo gye baateeka tubadde tukola. Naye ennaku 6 bwe zaggwako kitegeeza waali tewali muwaatwa gwonna gukkiriza bannayuganda kugenda kukola. Subsequently, government yayimiriza clearance y'abannayuganda ogenda okukola. Ekintu ekitukosezza nnyo nga bannasekita abali mu mulimu guno. However, twaapuludinga government okuba nti finally yazadde omwana nga mulamu. Ebirala ebituukiddwako mu ndagaano eno kwe kuba nti abakozi abagenda okuba ekyeyo Saudi Arabia bavunaanyizibwako kyenkanya Uganda ne Saudi Arabia era omukozi okukyusa omulimu oba endagaano wateekeddwa okusooka okubeerawo okwogerezeganya n'okukkaanya. Successful areas that we have negotiated includes provisions that both parties are now obligated to establish a mechanism to deliberately resolve any emerging issues on the welfare and rights of domestic workers. Saudi Arabia egabira bannayuganda abasoba 15,000 emirimu era nga buli mwaka bayingiza ku n'ensimbi ezisoba mu bukadde bwa $7 okuyambako mu kulaakulanya eggwanga. Ekyokugamba nti waliwo okwebifo ebiriwo as we speak now, ministry ejja bagamba nti ebadde n'influx ya over 5,000 people. Contracts 15,000 zeyayimiriza nga bali supposed kufuluma kugenda kukola. Bali supposed kugenda ku embassy kufuna visa. Over 5,000 Ugandans already nga mulimu abawala n'abalenzi nga bali ready okugenda okukola naye olw'okuba nti framework yali eweddeko nga tebasobola kubakiryalinga. We enjoy cordial working relationship with the Kingdom of Saudi Arabia and our warm relations results into many Ugandans there. Currently we have over 150,000 Ugandans working in the Kingdom of Saudi Arabia, remitting approximately 700 million annually out of the $1 billion remitted from the entire Gulf Cooperation country, meaning that Saudi Arabia contributes to a very high percentage of the remittances from the Gulf countries. Bya Muhammad Wamala, Ndagire Betty, Kura Salt TV, Omunyo.